Uganda Eyenkya. Weewaawo mu kawungezi k'olwaleero tuli masekati g'ekibuga Kampala oluvannyuma lw'okujjayo abasibe. Otulabira nno wano tulina n'ebiwandiiko kakati tutambula tulina okweripootinga ku poliisi. Abamu bagambye twadduse naye kakati n'otunuulira abafere basolo. Mulemye okukwata ku nsonga z'omwami oyo ati ye eriko kyo yosirabye eriko ki ye. Simanyi na lunaku lwe bagambye kuddayo sindibuuka. Cyber harassment. Saagisomyeko. Bateekako gane nebunya ate n'abamawulire bagamba mutwatute sente okuva ku soko yanjule program gunyume mbaniriza mu kawungezi k'olwaleero nze Dindubo Wasava Sekirande ejjembe lya ku Musaalo ate bwe mba ntuuse bwe nti olwomanya ziba zigenda kuseka embooko mu ssabo kale n'olwekyo mwami Paul Bukenya asimanyi Paul Sebunya mukyala wo Sala Sebunya ne munne n'akakundi mwenna nga bwe muli n'afandi mukalazi gwe yalidde sente mwekuŋŋaanye bulungi kubanga tugenda guluba ne evidence eno not until tunakakasa ani mutuufu mu nsonga eno. Uganda Eyenkya kwe tuli tugoberere bulungi nnyo ne TV10 gano mazima. Saako n'abo bonna abalwanye okulaba nga tufuna obwenkanya obw'okusobola okuweebwa eddembe lyaffe erya bulijjo. Yatwala omukisa guno okusooka okwebaza omusumba Solomon Male otulaze kye balita maturity mu nsonga y'okulwanirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abamawulire bapata nabo b'olwana nabo. Yakwebaza Honorable Asumani Basaalirwa, Lord Mayor Elias Lukwago, Medad Segona Council, Alan Mulindwa, Honorable Sebamala. Bakyawe bakaba parliament abavuddeyo obwedda abajja mu inbox yange okwogera nange ku issue eno n'abayogeddeko n'abasibe bano. Ndozo w'amawulire aliyo mu Gabriel Bule ow'amawulire. Yavuddeyo naye n'awandika ne Stanley Ndawula owa investigator. Then yatwalira n'omukisa guno ndowooza bukyanga lubanga lwa Mindi era si bya kujomba. Nebaza omusajja ono kuba bukyanga tuba tubadde tukuluba bukulu. Ye kaliko sponsor. Kano tekalina. Bwe tukaba tekaliko sponsor omanya tugenda kakuba mu freestyle. Tuli mu masekati g'ekibuga Kampala. Ko sponsor. Tusange wano wali kudda mu birala byonna. Oba Cambridge Junior School. Ye sponsor kuba yakateekamu ssente bwe tugenda okukolana nabo. Okay. Weewuunye naye alabika tamanyi kye bayita kulwanyisa damage control. Ogenda kufulumya ssente zonna gw'ogende ne mu mabanja. Bw'onooba okyayagala tugulirira tukwata. Nja kwebaza Lumbuye. Yes. Kubanga leero bwe twakubye omulanga nti bakutte ab'amawulire. Yes. That gentleman. Yes. Yasinze nno ne bannamawulire bannafu abasinga obungi. Nkwebaza okuvaayo n'olwanira wamu naffe. N'atabaamu nakwesittala kwonna n'akwata footage ono yabadde n'amuteekayo. Yakutte media fraternity Uganda yonna n'agisinga. Kubanga ate ab'amawulire bo babadde mu kulwanyisa ffe. Ebisinga obungi kasatuze nabyo. Ono Angelina Nalubega gwe mwabadde muwulira gwe babadde bagamba is an administrator ku TV10. Ono ye Moses Wamala. Yes. Nze Dindubo Wasava. Ani ekitiibwa ekiriwa. Ebya Haji ojamu. Basiyazi n'akujjayo nga mu mukyala Haji. Manyi ndi byakuyiriba so abimanyi bulungi nnyo era abamugumu. Kati bakubaza emirundi emeka. Ye gwe bakubaza emeka. Kuva mwatuukira mu foreign. Ya foreign Mwatuuka tezinawera saa 11. Twali tetunnatuuka. Eno badde batubala ku maca emirundi ebiri. Nze bambaze emirundi giri 6. Baba nga babala bizinesi zaabwe. Bakubala ogusooka ne bayisa dakiika ziba nga 3 ne badda ne okumanya n'okutegeera nti wendi. So bambaze nze emirundi giri 6 lwe nagenda olw'ogulo gumu n'olwokusatu 2 n'olweggulo 2 n'olwayo lwennyini olwokuna bambaze emirundi 2. 7 ate gwe jejo mufulumira ku mukozi tufulumira ku mugenda ne bababala ne muddayo weewaawo mukulikeyo kakati ne kiki bagamba nti mukulikeyo mu kisaawe kya mawulire mwebale kujja kati gano ge mawulire gennyini ge tukola emirundi 5 kati goli kugumu so Ndawula Stanley yatugambye nti twebala okujjira ddala obutongole officially mu mawulire tuyingidde amawulire bwe baba tebannakusibako ng'oli w'amawulire tolina kye waakoze newe banakuwa award 10 nga tonnasibwako mu mawulire oba tolina kye waakoze. You must do a story esobola creating a sanity within our society. Kale n'olwekyo
mbaniriza olwaleero kakati katugende mu butongole. Ensonga ezituleese wano olwaleero nze nabagamba oli bw'atandika olutalo ku mawulire abalabula mwami Ssebunnyo baba muwa amagezi bugenda otuyigge ankweyanjulire butereevu nkuddemu. Chief nze yitawo nze ndi w'amawulire tonnoonyanga muntu mulala ndi w'amawulire era kaadi yange yeeno seyanjulangako mu ofiisi yo nga waali oba waaki yadde nga mukyalo yali atubuuza wa poliisi kyatuleese stories ng'ogamba abantu mbu nakugambye nkola mu State House. Stupid. Am I working in a State House yenkolera? Kadi yange yino ndi w'amawulire. Saagaluddemu kunfulemingako bintu birala bya kisibi. Twakukwata na Bisiyaga, poliisi eganye okugulawo omusango gw'Ebisiyaga ebitadde ku cyber harassment. Era forms zino ze tulina release forms kuliko cyber harassment kuli brutality confidentiality bwebangamba. Yes, breach of confidentiality. Breach of confidentiality. In the beginning bwebangamba naye kakati wano ndabako cyber harassment. Ate gwe bakutwalira musango ki? Nze ogwasooka gwange gwali gwa ku publishinga katambi. Akaaki. Nze tebangamba mbwalwa akatambi akasaasaana biki okunkwata eri gye bankwatira ku office. Gwe ize ina bagera ma buli kibuuzo ku kibuuzo nze basooka katambi. Ogwokubiri kuzannya party 2 ogwokusatu otuuka eri gwentegeerako bangamba omusango omulala ogwa breach of confidentiality nti twazanye story abaana ne tubalaga you didn't protect the children nga nsirise wonna. Omulala ne bangamba extortion. Omulala gwe nategera mu forensic department computer misuse act nfulumye bantaddeko cyber harassment gimisanko ga mukaga nenga jonna mugundi mu okuregistaringa no statement mulala genda wali baliteke mu kitabo mulala kugamba giri bwegiti nange okunzija ku office bayiza banzijirawo musango mulala wakuba boda nabba boda naye tebagunsomeddeeko ku poliisi yadde n'okunyegako nti boda y'abandi eriwa kale oli omukadde gwe batrackinga by the way chief gwa tracking amasimu gaffe nze essimu yange buli luvannyuma lwa sekendi zaana njikebera ndabe ani antambulirako. Waliwo ekinamba kiri awo kiri simanyi 0752100 totawaana kuntrackinga. Nze nsobola okwereeta wonna wompita nga ne lwaliro bwe neereese ku poliisi. Ssebunnyo ali eri yenna empale zimukankana mbu simanyi agenda kudduka agenda kola gwe nziruka mu Uganda gwe wagindeetako omanyi gwe gye nava nze nazaalibwa wano kapere sigenda kudduka wate tosobola kunzirusa ekyo nkikugamba misana nga ntunudde mu kamera. You can't make me run out of my country. I'm a citizen of a foreign country but sisobola kugendayo kubeerayo ndina kubeera wano nazaalibwa wano kati oŋŋamba biki ebyo byonnyomeza era nkedde bulungi nnyo nenereeta nenkola statement yange ne bondi yino njina waliwo atazaawo ng'agabatukana mbuyo tumwagala gwe kati kankubuulira olwaleero mpaki tomadde nnyumya awo n'apande kagalula Bob n'aŋŋamba bano abantu tebakimanyi omulimu omukulu ogwasooka wano the first profession and the oldest profession in the country is prostitution. The second oldest profession eri mu nsi yonna the entire world is journalism. Kakati gwe bw'ojja n'okwata ow'amawulire munaye nno oyo kyezza oyinza okubira bange ebyokusaaga you're going to spend a lot of your money. Oyo Mr. Mukalaza akulyeko ssente zo because bamukutte agenze n'okuddayo mbwazeeyo okugenda kola statement omusirikale omu ogenda otya okola statement 10 ng'oli omu mukama we akanze mubuuza bibuuzo nga tabitegeera Mukalazi totawaana kunnoonya enensi yannoonya dda nenvaako nkubuulira amazima nagamba nava butabika ng'eddagala lyange liweddeyo and the guys go tetukyalina ddagala lyo amakerenda g'ensi gakwateko kati ndi ku nsi endaba bulabi kati ate gondabe. Mukalazi natuuse Mukalazi akola mu office ya gender based violence anoonyereza ku offenses eziri related to sexual saako kasazibamu human trafficking sexual gender based violence ebintu bwe bityo byanoonyerezaako n'eby'abaana. Nze bwe ntuuka mu office atandikirawo era yatugamba Angela ng'atugamba nti twakavalinga abaana mbu you didn't protect abaana bato bano ne mubuulizaawo onoonyereza
myaka mingi office eno ogibaddemu emyaka mingi akatambi professional kiteyanza mate bino byenjogera byonna biri on record yajja alowooza nti yakwata ow'amawulire nze boy onkwata ebifaananyi mbirina amaloboozi ngalina mukalazi wavaayo n'oŋŋamba mbu twakwata obutambi ne tubuteeka ku intaneti ng'abaana tetubabisse number 1 ne nkubuuza buvidiyo wabulaba you didn't respond oyo nno yanoonyereza alina department number office number gy'atuulamu mukama we Bob Kagalo abadde tannakola decision yes kunsaba vidiyo azirabe nenzimuwa ne muwa n'eziriro ze tutakralinga ne mugana n'ezo zizo ze twateeka mu mawulire gaffe ze zino mukalazi Livingstone addamu okumbuuza nti addamu ekirala ekya confidentiality nti abaana bano according to the new law ne mugamba article jo citing njimanyi act ya anti homosexuality 2023 I know it very well you know act mga tojindaga I have everything of my head article 14 ya act yennyini kugamba bulungi nti omuntu bw'amanya nti waliwo eyenyigidde muze guno gw'ebisiyaga ng'alina n'atawawabira ku poliisi musango director yamanya aliwa wano wali waneno wetuli weewuunye sooka osirike mwe bazze ne babakwata babiri ne babatwala okugenda okukola statement yes ze neetutte nenye nankola statement sebunnya poliisi esituka egenda matunga ye munoonya bunoonya ku ssomero tebamuleeta ku ssomero yes sponsoring ebisiyaga yes ono tugenda gulwa kaakati tutuuka eyo era ngamba basibye b'amawulire era nze ngamba kaakati ne mulaba nga talina information ku kyagendo tukyajinga muli ku baana watu wandemuga ne video wazirabye emyundi ng'esatu nga tayanukula adda mu confidentiality ye kennyini yajjayo na act okuwandiika kikyagendo tukyajinga mu breach of confidentiality nenga guno gugenda kunyuma ne mugamba nnyo obutambi oba abaana abali okuinvolvinga mu kikolwa kino tunawalagira obutambi akatambi yakabikudde na lunaku lwaggulo ngalaba one of our shows Uganda Eyenkya nga tagimanyi TV10 gano mazima tagimanyi bamuleta information bamugamba nti kubano yagenda akwatagenda metroni afulumye obutambi agambe bamugana otuwa sente tugenda kwa kine mugamba ssebo oli munoonya olina evidensi y'ebintu ebyo kakasa nti ddala kituufu atuuka ali ambuuza who gave you the information nemugayi wa police kyali professional abuuza munnamawulire source nga no already kati byonna mbimanyi naye who gave you the information nemugaa sigenda gikuwa ne bonzijamu olulimi tojja mmumanyi already mmumanyi so ne bootamuŋŋama naye nga byambuuza naye mukalazi yenna mumaliriza awo nna kaseera ako lwe twagendayo nga tannamuuza ku kyabisiyaga neki nga munnamawulire nyingira akaguli wansi sikoze statement ono mukalazi yamaze mu poliisi emyaka egiwera mukalazi Livingstone oyingiza omugundi wansi statement etogirina toyina particulars ze nti yego wamala ovaawa obeerawa ask me either naye anything wano twogera kati okuba ebituli mu professionalism wano nga tamanyi particulars nvaawa nina ailments bulwadde ki give out any information era tugenda wansi sakola statement asigaza ona akola statement nze spending all kati bwemba nfunye obuzibu statement kijja bageno sinza ono ye mukalazi Livingstone yanoonyereza ku story abeera having a conversation naffe okwogera n'omukama n'omu kwata eyeeyita ow'amagye omuvubuka nnyo omumpi ng'ayingira drone oba emmotoka eyo oyo gwe yayogera naye amuzza wabbali amwogera naye ebigambo you're investigating but silently behind my back oyogera n'omuntu azza arrestinga nga tetuwulirizwa tetukola ki n'okomawo you're smiling or grinning or giggling nenga awe natandika okumanya nti something is fishy nga olego nati siyaga net I have the recordings I have the images mukulu mukalazi njagala vewe wakane kolo lunaku lwatukwata 21 olwokubiri tujja mu statement yonna jova ngoredo information ogirina bulungi nnyo mundi
send mukaguli, you don't have my statement. Omaze traininga for almost a sawa ezuwere plus, you don't have my statement. Ompita kumacha nzijolo nkole statement. Ombuza chimu everything happened. Naye era my surprise gwaga n'okumanya ani yakugamba. Really? Soko simbawa. An investigator. Oyogedde ku story ya Soloti nze na omanya abanafu sitira nnyo bawa high. Yeah, true, by the way. Naye kankamba yambeko. Waliwo omwami bamuyita Robert Mutebi. Ensi temanyi musajja ono wogubuto. Oyo omunene oyo akola ku wabujinga awo. Mutebi ya sacrificing ne mukyala we ku kalina gye yazimbe nansana ku sente ze yabba ku muntu omu. Ekigo bya Mutebi mu Bukedde yabba sente. Ne bamugoba badde bachekinge yavatya mu Bukedde okugenda mu Kamunye. Yavaayo atyo ogenda mu Kamunye. Nze sitera nnyo kwagala kwatakinga bamawulire ebizibu byabwe bisinga abamumbi manyi. Mutebi atuuka n'okugobwako ku bulanga awo. Mayiga ye muntu gwe yasooka okugoba awo. Bulange. Era ng'alina ebintu byawandiise ng'ayagala okulya sente mu Kimba Freeman. N'amala ne yeebuzaabuza ng'atandika okukola sitole ez'okugenda okukola ki. Mutebi waliwo omukyala yajjako n'ewange okulipootingayo omusango. Bamuyita omukyala oli gwe twagenda okulaba ow'ettaka ly'ekigo. Ow'ebweru. Mutebi oyo yamuggyako $1,800,000. N'atandika omuharasinga ng'amugamba aleete sente, bw'ataleeta sente agenda kulagira abasajja batwale ettaka lye. Sitole ezo zaazanya ku Soloti. I'm an investigator. I know what I'm doing. Bwe nalabye story actually. Baba bayagala kututeeka ku kintu kya simanyi extortion. Nze njagala kubuuza omusajja ono ebibuuzo bino. Bwe mbanga namuggyako sente nga bw'agamba yali asasulira ki? Kye kibuuzo ekisooka. Yali asasulira ki? Tosobola asasula watali musango. Yes. Sente yazikwata be yaziwa abamanyi. Yatalina musango osasula ki? Be yaziwa abamanyi. Alete proof of evidence nga nzo wa mawulire nsayiningira sente. Tulina video zizonna nga tuva ku somero lye ne recording zizonna ze twalinamu n'atugamba mugenze mutene tumugaa tugenda kola story yaffe. Mujjukira bulungi nga tumugamba bw'oba totuwa official statement about this we are going. Ne tumuwa trailer enkeera. Bwe twamuwa trailer poliisi n'emuddira. N'omukubira omugamba trailer yange yeeyo. N'agiraba n'angamba go ahead. Emirundi 3. Abadde ampita ngende kawempa mpe sente 2 times and I told him nze si meeting abantu nga siri ku duty. Kye kisooka. Atalina Bisiyaga mu ssomero, atalina musango. Ekyokubiri yali agamba okunsindikira 3.8 ne mubuuza zaaki. N'angamba balansi wammwe yasigaddewo ne mubuuze yasoose wamuwaddaani. Ebibuuzo byange. N'angamba naziwa abasirikale. Yali asasulira ki ku basirikale? Atalina Bisiyaga. Nze ebintu bye by'okuwa abasirikale sente mbadde saagala biyingiramu because you paid them bakuleka obutakutwala baali bagenda naye ne muleka. Era ebyo mbadde sibiyingiddemu yadde. My concentration was on Bisiyaga. Bw'abanga teyalina Bisiyaga mu ssomero lye bino yali asasulira byaki. Era amaanyi gano gonna gaataddeko amangi. Alese military, alese simanya aba flying squad, alese organize ez'enjawulo. Waliwo nazze agambye ava bombo mu military. I'm going to follow that gentleman. Mwe bakulu katubabuulire. Okutulaba nga tutambula wano temulowooza nti we don't have connections. I can make only single call, one. Emu bweti. Gwe n'otubuulira gy'ova. Mwami Sebunya, I don't want to go against your school. But bw'oba oyagala kuzanyira mu profession y'amawulire, you're going to face it rough. I'm telling you, kino nkyogera ensi eraba. Ensi eraba. Kati nsaba buli muzadde alina omwana kano kalango ngenda kakola official okumala omwaka mulamba nga kali sponsored era njagala ali ku kamera bwe tumala okuba akalango kano ng'oteekako ekigambo kya Mwami Sebunya Ebisiyaga bibaddemu mu ssomero nga tubikolako internally tagamba nti twakalimbye yayogera kennyini nti bibaddemu mu ssomero era nga tubikolako internally. Kakati nsaba buli muzadde alina omwana mu ssomero lya Cambridge Junior Primary School tasasula akalango mutwale abaana bamwe bagende babakebere. Waliwo ne yatugambye nti wa military mutwale abaana bamwe bagende babakebere. Nti muzadde wa ku Cambridge era bo bamanye essomero lyabwe emuli mutwagala sula business. Obusibe obuli ku basajja bano as if you guys you're not parents. Mulinga batali bazadde. Kino ekintu kye mutunuulidde nga muleka abaana bano babayingize mu bintu bino. Abaana balina ku makerenda tebakyasobola na kutuula bulungi. Bw'obanga tolina Bisiyaga mu ssomero lyo ba metro ne wasibye baaki.
Gwatalina musango bakuwayiriza abamawulire bakulumbye bagala kujja mu sente mbutwa tutaba amawulire ne tukujjako sente ku mudumu gw'emundu kale n'otuwulira ono kiwugumi mutebi sinsiale kibubuka bubuka bwakusala muga Katonda mugulu bwakusala abamawulire bakola story ate ba metro ni be basooka mu komera lwaki be basookayo metro ni wasibye baki gwatalina musango and of all departments not just story no jijeri waliwo Matuga police station yes waliwo kawempe n'ogibuuka n'odduka n'ogenda ne abakoze omusango police etutwala ya Old Kampala oba Tete n'ozibuuka n'odduka Misinde n'ogenda ku CPS kulwokuba wali abadiringira mu Bisiyaga bano bamukalazi bagende babakebere nabo kakati kyokuzanya kye nazudde mu mbooze n'ebirala byennyingidde munda dini byennyingidde munda okutegeera number 1 omukulu ono anoonya kuba meeting yali ku ssomero abazadde nga tumaze okupublishinga story abazadde beebuuza what is this bino byonna omukulu amala ayiye agamba nkoze ntya okuva mu kintu kino because parents were pressing babuuza the hardest questions kati omupiira aguzza agufuula omwaka mulamba ngenda gukukolako mu buli program I'm going to remind, encourage, and call upon all parents abalina abaana mu ssomero lya Cambridge. Mukwata abaana bamwe abaliyo mubatwale babakebere. N'obutabakebera like babatwale babakebere. And this kalango is powered by Cambridge Junior Primary School. Kubedi masa yayogera mu ddoboozi lye ngenda digattako. Yes. Ng'agamba Bisiyaga tubadde nabyo mu ssomero muno naye tuli mu bikolako. Kiche wali okolako bibati byali Bisiyaga. And why are you paying money to police? Why are you using all this money to arrest the media? You guy, mu butuufu wabuuka amakerenda go gadde kogamire. Kukuba. Nze nkubulira ala lisagala kukweka. Ekirala ekyanneewunyisizza. Ngenda ate kukuba nga kubisa information. Si ngala. Wenozo otaddeko obukofiira mboze mbu banoonya dini. Dini bamunoonya. Omanyi kyonoonya gwe. Olabika tokimanyi. Omukulu ono etteeka tokimanyi muganda wange eno act empya eyasumani basaalirwa ne parliament mugamba nti ne bwamanya kuba yakkiriza on record bye tulina he confessed nti ne Friday eri oguse yebadde esembyeyo okuŋŋamba mujjukira nga mulemerako mubuuza wakola ki mbu we called the meeting the parents ne tuyita abaana na biki Are you sure? Tebayita ku bazadde Ebisiyaga biri mu ddoomu y'abalenzi biri mu ddoomu y'abawala era ye kennyini akonfesinga agamba nti mu ddoomu eri ffe twagendera naku y'abawala ye twali ku y'abawala biri mu by'abalenzi era basaalirwa bwe tugeze by the way honorable I appreciate your effort mujje ku bibye kuba nkedde ne ngamba ono ye kaleeta tteeka lwaki bacunya ffe nsoose kunoonya nsereko owa computer misuse yes nangamba ekyo tekiri wange ate nze sireetangako ebyo nti basiba ab'amawulire nampowadinga ewabasaalirwa tuse ewabasaalirwa nangamba biri ludda wa CPS nagamba tuula awo bwe mmala okunaaba tugende nenzija naye era I thank also Apande Bob Kagalula yagambye eno issue ebadde teyeetaaga kuleeta ki honorable one naye yamubuuzizza lwaki afandewo ofisawo IO Mulamba abuuka kino ekiroowa nadduka agende ku kirimbu simanye kya extortion of money. We played the story emisimu lundi gumu ebiri eyaleese ekintu ono asasulira ki ekyo lwaki temukitunulamu asasulira ki era ku polisi y'Ematuga yagenda n'awaaba nti I had and I saw I received information tebisega mu ebiri babadde tebannampandiisa yange eri gye baamugenderedde ku ssomero suspect ekintu kya miko 10 nensoma statement ye afanda abadde agisoma nga nange njitudde eno njigoberera obyo ebintu byange byenkola sisobola bba wantu nga sikulikodinze ekyo kiba kizibu okujjako ng'oli mukwano gwange nnyo nenkuleka sisobola bba wantu nga sikukozeeko bulabe bugamba nti nkulikodinge ntwalewo ekintu kyonna kyengenda nakyo ne bwonjaza otya kati bakugambe ngenda ne information bwe mba njagala abasajja basomyemu mu bintu bye nga talina wayogera ku Bisiyaga ebyo byabyegaana mu statement ye yasebunya bamuggyeko ssente kwe kubuuza afande ono ndaba agamba mbu bamuggyeko ssente yawaddeyo zaaki yawaddeyo zaaki era yabadde asasulira ki kuba yabadde tatunda ssomero lye kitwabadde tugenze eddigula okitegeera ekyokubiri talina bizinensi ndala
era yabadde alwana ssomero lye Butagwa olese military osimanyi olese aba UPDF simanyi olese abaki bonna baleeti nze tugenda kwekuba na information teka we bibye byekisiru nange ntekewo obukakafu obuliwo bwana Ssebunya wandibanga wala mpyo omwera mannyo omukulu ono okuva ku poliisi y'Ematugga yonna simanyi lwaki teyaggulawo fayiro kuba gye twali no nti bwe tuba twa underground information yes ayina relative wakolaawo ku gundi ku CPS era olwaleero omukalazi bamukubidde ngadduse embwa zeeyo Ematugga naye ng'eggulo omukuba gundi ono anoonyereza eggulo omukuba mabondi yammwe yasoose kuba simu wa Ssebunya n'amugamba temubata koye kwe kumuga ngenda keera nzije kati agenze nno na munyago gwe mbolo okuba gwe nze dini tebanoonya nereeta nze kawo obunjagala kati nereese maze okola statement yange njagala mwami Ssebunya file eno tugende nayo paka mu kooti oleeta obujulizi bwo nange ndeeta obwange gwe nze tojja kumpona mukalazi talabyeko ku jjembe lyako mukalazi ajja kundaba nene ekirala abakulu wanze mukalazi nja kumuyita mu kooti ajje yene emisango gya cyber harassment ngulubye nadye ekimala n'akamala okwokuwangula ogwa balamu golooza lwaki njogera ne mu nsawo nkwata tusooke ndoza tubawe tusooke ka narration nga tumaliriza aha nze ekyabadde ate wali nange saakalidde chapati bakuleetedde kuba batundawo nnyo chapati batunda busoya ndazi na mukyalo w'ebindazi ajjole bulaawo awo bansibirawo ku CPS wansi naye wagazi wagazi wo by the wagazi naye lwakuba blanket sinyangu zifuna y'okweyalirako kyenasanze wansi ekyankoze obulungi banjazizza bulungi era tebeekwasa banjazizza naye abakulu nina information y'abavubi yonna ku record abavubi abagobeddwa ku dini wako neewunyisiza nnyo fuluma ekkomera dini nga tolina record dini badde nja kugamba onsaze era bwe bankutene manya nti kati njamu engadega manye stories z'abantu bakati story bali abali eno gwe baawo tugenda mukuba ogenda kabira wana maziga nembaga oyo munnamawulire mukwate bulungi bamwetoolodde nga tebamwamu yadde kagaafu abasajja banjazizza bulungi nnyo ne story esooka abavubi abali ku myalo egy'enjawulo amagye begakwata bagamba baneeno eyo story egenda kuba ndala kati ey'emu eriyo story y'abantu abakwatibwa Island disorder vagabond n'omwaka guno enanga gwe yayogera nti Island disorder bagijjeewo eriyo abantu abali ku CPS nga n'omusango teguwera na miliyoni 2 bali wansi bamaze wiki 2 yes bali ku CPS kwerosi gwa mitwalo 4 eriyo ataweza nakakadde mbu ali amubanja bamulese ku CPS ali mu nnaku 5 nesawa namunana bazikubadda kyendabye wayo manyi wentukidde awo manyi musumba mali oyo omusajja oyo I salute you gentleman Pastor Male yebale oyo musajja gaya ayimiridde na omanyi yakeddewo era zigenze wera sawe munangamba nze ntuuse kati mwesimanyi wawe muli nemugamba nange nzija nanga jangu tukole statement ye yes naye bwe ntubadde awo nga twogera kyenze kyendabye abasajja bano balimba bakama baabwe nga bawandiika mu bitabo wali bateekako abasibe emisango egitaliyo yes by the way ono by the OCCID oba CID akulira bambi bamuwe ekintu nga si kituufu Mr. Bob Kagalula yes waliwo ne yajjako ku parade ne balina story ya esimu nga balinze mboli aleta receipt yesimu namugana nange yange terina receipt lwaki otuuza omusango ng'olinze receipt era actually nzika parade general yavaamu nga is not happy nga afulumya ali tough wenna kirabidde eno Livingstone ono mukalazi awandiika ebintu birala obujulizi mbulina bulungi nnyo nti tumuweeko byonna ngo obeyebe version ndala conversation yange n'anoonyereza police bane anoonyereza ku musango gwaffe naye Bwiino we mulina nina ne information eriikinga ku kino kye tuli mu kunoonyereza banoonyeza extortion ninawo bennyini beetakukwera nga banoonyeza ku nsonga y'emu bakuta banoonyereza kati abanoonyereza tugera noonyereza kubanoonyereza Paulo Ssebunya yasasudde miliyoni 8 ziwa abasirikale abo abaze tukwata are you sure
ekyo mbadde munda nga sinnakifuna. Yasasudde miliyoni 8 okuwaaga amaanyi gonna ge walabye emmotoka mmeka abantu nga 15 bonna bazze kunona wamala Diini Enjo. Nze wendi kano nkakoledde mu kibuga Kampala mulengera weetuli ate ngenda kukubayo obulala obu ojja kuwulira muzeeyi wazanyidde ku maali empu lino ejjuguli weetisse ppuli twala olisuulewo ogende bw'oba olwanirira simanyi kuyimirizaawo essomero kati ate kankubuulire under reverse psychology kati oli mukwekuba weesuula yeetonde mbuwandiike ajja kuvaayo yeetonde nze kuba tompangako yadde n'ekikumi kyo ekirala Diini kye nalabye ekinuma mwe nadde mu kkomera nalabye story ya Sooti amazima these people are being used okwonoona. No, enseke etegere Mutebi kambagambe ennansa naawo ku masito waawo we yazimba kalina mu ssente ze yabba ku muntu. Era omusajja oyo n'amuba bubi nnyo mu kaseera ke kamu ke yawandiikirako story ya Nampijja Susan we yali afunye accident gundi omwami ng'amubalwanye. N'awandika story mu Nampijja afudde Lucamuzi n'abatabukira ne bawandiika apology. Mutebi yabba ssente zaali miliyoni 47. Ssente mbijjukira bulungi kubanga nakola naye mumanyi. Mumanyi Mutebi gwenjogerako Robert Mutebi. Atali Joseph Mutebi kwa Bukebe yalimu abaana babiri nga bonna babayita ba Mutebi. Waliwo Joseph ne Robert era Joseph akyaliyo. But Robert yabba miliyoni 47 ku muntu n'azitwala. Bw'amalo zitwala n'agenda azimba we Nansa na Kalina. Mu biseera ebyo nga azimba Kalina amawulire gafuluma nti alabika yasaddaase mukyala we muki mu kumaliriza Kalina era Mutebi n'avaayo aveeyo ayogera oba mukyala we waali basisse mwandu. Naye wawalampye nagambye eggulo nti mwe mbasobola nze kasito ommanyiira mu bintu by'ekisiru nkufunako obudde n'engenda nkunoonyerezaako bw'oba tolisse mwandu tuveeyo abakulu nga information eraga nti mukyala wo wandibanga wamusaddaaka abakulu we back concentrating nga mukulwanirira mukamaawo kuba yali mu bizibu by'obufumbo bituleko bitereeze bujingo tali bulungi fesi twagalangako muyingirira tuconcentrate nze ku mirimu gyaffe nenze teri ajja kuŋŋamba mbu tolumba bamawulire banno ng'ate bo bannumba ekikuba weebuuze awoze siriiwo chief editor bw'onkuba ejjinja nange kuba jjinja chief editor did you play my side of the story? No. Guno gwesirika guno gwino tambula bw'obanga ozze ku reportinga ku story eyo njagala ombuulire oyo agamba nti namutwalidde abasirikale bamubbeko ssente yabadde asasulira ki era nze nkomandinga polisi ya Uganda because yagenzeeyo regional police commander wa police wa crime intelligence ne siyero mulambo wa Kawempe be bagenda ku ssomero ne beyanjula ne bawandika ne mu kitabo ne bamulaga ne ID zaabwe. Yes. Baali abakazi balina emmundu tebalina yadde n'emmundu naye wabula bagamba Ssebunya tugenda naawe n'apapa. Okay. Tugenda naawe okole statement n'apapa kubanga tekikkirizibwa mateeka kolera statement ku scene of crime olina genda ku police Stone anoonyereza ono ani se agenze eri naye ku ssomero ajirako eri suspect oli omukalazi bamukalazizza ani akutumye nga yagenze bibye abadde yeetutteeko eggamba abadde anoonya ejjuguli nga tatumiddwa bakama be abadde anoonya ejjuguli kuba ne mukama we tukikonfaminze honorable abaddewo pasita mala abaddewo nga tewali yamutumye yeetumye bibye ono bagayi be baswaza poliisi mukalazi alina amasimu gange asigadde n'amasimu gange ali mu gatankuula tankula oyogedde essimu waliwo ababba essimu yange ekibuli awo ezo bazibba mukalazi otutte essimu yange iPhone otutte akasimu katono otutte ne Samsung yange gwe nkumanyi gwe katugenda kubbinkana ojja kubeera nga kuba byonna mbirina on record ayina Samsung A12 yange essimu ayina ne handbag yabaddemu ne ssente ne toolbox bagitutte sente ndazimukwasizaamu omuntu naye abakulu bakimanye nti yes tukomyewo toolbox na makeup wange mulimu ne kaloshoni ne ID yange ID zange zonna zino bisamize mangu nyo wabadde naye kitegeere nti ababadde ebweru bwe natuuka mu ndeeri era poliisi mulina omulimu bwembeera ngasokwisa ebintu nga munjazizza nentuuka wansi okubalula abantu bonna abali wansi naye nenkuba essimu ebweru era nenkubira bonna nenkubira pasita maye nenkubira buli omu najja kumakya pasita maleba nenkwebaza weebalire ddala mbeera wansi
Thank you so very much. Kajubi Lumbuyi yawanise ddane nga banne Fred Lumbuyi osinze media industry ye Uganda Yonna Pastor yakutte story ya nga mugundi mu WhatsApp groups ebya media biki nga teri anyega nsoke n'aba media bano nga teri anyega yadde n'omu nalabako n'omukyala wa Liberty nabo bateekayo story okay tina Liberty ebifaananyi bateekayo bagayi ne bajja ne bateeka kulimbu simanyi olabika oli mubbi kye ekyakusibiza simanyi biki nawulira obusungu nga njagala commentinga kuli naye ne mbalekera Nina n'abakwatako yekka n'abakwatako yekka n'abagamba nti leero lwentegedde nti Uganda erimu abantu abatambula nga balina emitwe emikalu era Sanyega kigambo ke yakola statement n'envaawo n'engamba ono ategedde ekyokuddamu so this story ekyokubiri nja kwebaza famire z'abantu bano bonna be babadde basibye kubanga n'abalabi babadde kaamu nnyo tewabaddewo yabaddaga abantu baffe babakutte mwebale kitegeera nti abaana bamwe basoma mawulire ate basiba obudde bwonna so mubeere nga mutegeka bino bintu mwokese mu national IDs amwe zibeere nga kopi nyingi muzeeyi taata wamala nkubulira amazima kubanga omutabani omulimu gwalimu esawa yonna bajja kugamba ali ku polisi ekabalagala ali ku ddalo lyali liddawa so national IDs okeseemu kopi nyingi waliwo brother wo oli omulala era yankuleesimu naye abeere ne kopi nyingi zibeere awo infact ne mukyala we yakubye naye ng'ali kaamu nnyo ng'alinga agamba wamala agenzeko okukyira toni kulya kyaggulo naye abe mugumu bulungi mubeere nga mukimanyi yazze okunda bakonga mwenya nagayi ono bamukwatidde so Haji Wuuno akimanye yadde bamugamba mukyala we yabbye boda yabba boda baali baagala kumutwala bannange muteekayo abalwanye mwenna guys from diaspora mwenna bambi tubeebaliza wamu era abasinga obungi babadde balowooza story ya Jakana and make it again clear waliwo laundi ezijja nga 8 za Jakana so tukyazireeta tebamukwatidde eryo recorded yes waliwo yakozeemu ka intervention yawo n'akuba obulango bategeze Dean story n'amazima twali file otandise n'ogikulozinga basajja olese ebyapa ku meza ebyakazi ameza tulina three presidents okusoma ebyapa byekazi ani alwana yeroga ocha file wali ogigadoga tujja tujizza wali tusomole kazi balina omwami Sabunya alina omwami bamuyita Musinguzi mukwano gwe naye alina kirabika amasomero naye batuuza meeting eyo ku ssomero mwami Musinguzi n'agamba temumanyi bantu gye bajja bizinensi zaabwe oba basaddaaka n'abantu oba bayiwa na musaayi gw'abantu okuyimirizaawo bizinensi mube beegendereza mwe temuli b'amaanyi nnyo ayina be yakigamba abakyala eno kwasiza tubadde tuzze ku kazi mwami Sabunya story abakulu abatulaba Bisiyaga ya Cambridge Junior School gye twazanya omukulu ayagala fumba anoonye damage control wakigira kone mwenna mwabibira on record ngakkiriza nti Bisiyaga kituufu baziba mu report yatabye otandika essomero lyesaagala kumanya yate bitukwatako oba yali mwavu nnyo n'afunawo ku ssente leero saagala manya avuge super custom ye bulungi kuba etambula efumba nziraba evaamu omukka mungi avuge super custom ye bulungi abeere ku bibye simulinaako buzibu naye bw'aba ayagala kwatakinga media naye n'abaana b'eggwanga tebabazannyira bw'aba ayagala kwatakinga media on this guy is of sacrificing our children alowooze nti tugenda muleka ndayiraga katonda mu kulwanza so story eyo ye yazadde ebizibu sigenda kupowa oba onookuba masasi gange ekyo nkyogedde ensi egudda gankube anti otaddeko bammundu obuzibu bwonna obuntuukako obuzibu bwonna obutuuka ku bantu bange kati omutude anti otaddeko abatutambulira obuzibu bwonna obutuuka ku bantu bange kati omutude sinaffe kaffe abali wano but we are many nga bali close to me ne bwana bamuganda wamwe oba wani oba wani
jenanga ali close ne bumutuukako the main suspect is Bawuse tewali mulala otandike n'okwagala okujja waffe gye tubeera mb'otaddeyo abantu abatulumba gwefe twakusooka mu bino ebintu by'okubegola bikatokimanyi kasasiro olabika tomanyi kyoliko ofensi bagibegedde ennaku nnya otaddewawo abasajja bo naye gwe weebuze nga bulijjo tubalaba ofisi nenkola byenkola nenfuluma ne bamugamba ddiini tannalabika basiba wali ka stage ka bodaboda mpita waawo walowooza nyinza okuba mu kitundu nga tewali wamanyi kumbulira nti waliwo wano bumpiima obuzi okupiimaapiimamu nze tebampima nkubuulira amazima oyiga n'okuyiya n'ova waliwo akaabaddeawo kasaawo nga nayiseewo ku boda nenyina nensala enviiri nenkomawo nembijjawo emmotoka nenyinda nga weekali kati nembuuza alyazaaki bwanonyata mumanyi nange baire babadde n'ekifaananyi simanyi ddirwe nasemba kwambala jini balina omuwala ali mu t-shirt njeru ayambadde jini ya bbulu simungweza ensinamu yampita nako ne bakompeyalinga ekifaananyi omuwala atudde bwati nga siyenze wamala nengamba laba bano 11 abana abanoonyereza abasajja batuukira ku nze nga nze gwe baagala eggwanga mwali mukuba Daudi okola ki ne bagamba ate twagala bali amizanyo ne banzize bali naye nga gwe baagala bayingira munda babuuza siwamubuulira ku mpozi eno watu ali tukola naye era nimugamba natolokedde mu linnya lye ogenda so Daudi Lubasi bamuleka akola nze nenyenda era nenzira wali wabali nembalaba bulungi ne batika mukama wange ne batika abalala bonna n'ebyuma nga Daudi Lubasi alaba nga ntudde wali nga ddiini tebankwata kakati olaba security ye Uganda yeeyo ne bajja ne bamuza n'okumbuza yego wamala nayingira kitalya namba n'enfuluma n'obujulizi kati gwe ngambe polisi yawa nakakuba prison emirundi egi hands down waza n'enfuluma n'information gye njagala kati ono tebakwaziza okuyingira mu komera waliwo ndabyawo n'agamba mboya abeera n'obikodi nga musekere nze bankwata nasoka noziyako zadda ngenda na bugenzi ate onfamba ziyako amasimu awo wonna bapipira engamba ne bajazza bonna ne babitwala nena information ey'omukaduukulu wansi abaana bye bakaaba bye babakwatira episode ndala mukala zinnamulikodi nze ng'ayogera buli gwe nasanzeko ku CPS ogawadde busy twaliyadde ku mulimu yadageze ku mulimu mu bufu era n'okulya nga sirya nga fayiro zijja ku mmeeza yange wali awo nga bane mwami wamala batukwatira kino tuyambe kati nazzeeri ogenda bata nga bamuzala okumuza tugalaba ddi nemagambo temufaayo neta tukubye ebifaananyi mbirina ate amaloboozi temufaayo era banna abakulu abampadde stories zamwe zireeta abali emayuge kalangala bane stories zamwe zonna nzirina ze mwampadde era nzirina bebaze nnyo mwami Kisebunyi yatusindise ku combat mission yeno by the way yo yawedde era kalangu ku kalinde omuzadde alina omwana ku ssomero erya Cambridge Junior Primary School omutwalo omukebezi yes naye bannayuganda bakyefudde kyesirikidde bino ebintu biri omusajja apayinze heavily we are paying the price for running the story ye apayinga heavily okuzira story mwegatte ku Pastor Male otherwise olwekigera beera ku baana bagenda kulya yagenkeera bwe mutabeere vigilant nakubeera open awuli bambi bagayiwa business y'omusajja kiteri muntu awawabira munnamawulire nga agamba nti musango guba gwa era bituufu Pastor Male ayinamu gundi ensomyemu cause ya prostate cancer yes kweva era nenjitegeera okuva n'olwaleero ngenda kudda ne episode mabulire okay eddagala lyakyo abakazi nga mukaaga ziri eri abantu episode zijje mbo zirina okuddako ya mwami Mukalazi ntumireko tumira abantu kugoma ogendo so yakubira tumira abantu kezi jawo kamera watu nenga twebaza mwami Bob Nelson okutuuse era ne mwami Wamala abasibe balina nenze sali nnyo kirungi kya byonna bondi yo girina nyenze nenkola statement bulungi nnyo wendi wano bulungi nawe security ye Uganda banna wendi ababadde banoonya mwenna mukama abakuume okay tusinkana omulundi ogwenca
nenga yembozi ya jakana ne kankaka ekyajja maaso waliwo kwe twaguddemu awo ng'agaba tukanambiko abasajja bagambye kuddayo nga 3 obadde omanyiddi 29 ekitegeeza tetuboogerako ate leero okoze anti kati nga tetuboogerako tubaddemu nga 3 nga twakavaayo update zirina okubeerawo kati kuno bagenda twamula n'empale musajja ebizira yanjaza kamera nenjingiriza ku masiki genda oteme ebintu byo genda Uganda Eyenkya.